because nenange neetaagayo mukwano gwange ngalenga Juliet zaawedde. Hey, nga mwekeesinga naye no feelings attached. Kati ekizibu g'obeera nayo kitegeera. Naye pozzi something to note about ekyo kiri kimu nti abantu abamu kuba kati ekibuuzo nange kinjagala kimbadde neebuuza kimbadde nkyerabidde nti kati Julie we yakubidde kamiliyoni kiisaawo she was okay with it. Ekibuuzo bwagendedde okkeera nga bwe kyabadde naye bwakyakyagala oba naye oluvannyuma lw'okukeera yeebuuza ekyamubaddeko. Ontegeera? Nno oli yasinze okwewuunya oli n'agamba bannaye Katonda nange n'amala akimpa. Omulawo ozi ani oyo? Melody adde atunula n'agamba. So kweke Melody si ye yeewaayo. Ye yagamba nti musiyazi. Ani yagamba nti musiyazi? Muvubuka ki wa Kamiliyoni yagamba nti musiyazi? Bw'ataba Melody abaani. Wamala mu comment section mumbuulireko. Naye kale katusube nti si ye naye yali Melody. Omulaba ge gyatunulamu agamba ne mmala ate nze nkikwatako oyo Kamiliyoni akizanyisa nze ne nkikwatako ekyo. Omulaba ge gyasindika amannyo agamba Kamiliyoni azannya buzannyi Katonda gwawe ennyama gwa maama nnyo. N'agamba kati nze kimala kindi emimu ekyo nkikwata ku bina w'ekiti. Kirabo omulaba. Omulaba asindika amannyo agamba ne mmala nkikwatako omulaba amaaso no gamuli ku bbina lya mukazi wa mukamaawe. Omuntu gwe banaagoba ku mulimu oba omulaba. Melody yali Papa Sidi yagenda. Ono Melody wamma. Omulaba ngeri gyasiniseemu amannyo oyinza olowooza gamusiiwa.